eno ye program Kkooti y'Abantu. Zino ze ndowooza z'abantu ku nsonga eno. Faruku Jebale teri ayinza kutunda ttaka lya bijja n'omusuubira nti akyayinza okwogera amazima ku nsi kuno. Oyo taliiyo. Ate era teryagula ttaka nga lyaliko abafu n'abaako kyayinza oddikolerako. Kati muzeeyo oyo tomusuubiramu wadde amazima. Endagaano ebbiri zomwogeddeko muzeeyi alumiriza kimu nti ssente Sempala ye yazimukwasa. Isu si ya ssente. Isu ya biwandiiko nti Nabiira yaliko era yaliwo nga bagula era yaliko. Tegeeza obwannannyini bwabwe bwonna. Naye Sempala akkirize bujja bwe bumutawaanya nti omukazi oba yamwendako akkirize. Naye talina kyayinza kutwala ku mukazi kuba ekituufu kyeraga bwerazi nti omukazi ye yali omubaka nga yafuna ku ssente. Ye yawanga omwami we agenda agule. Era ne mu kusasula n'okukola endagaano era omukyala yaliwo. Ng'omubaka ebintu yabiteeka mu mannya ga mukyala kubanga yabiteeka mu mannya ga musajja kuba famire eri emu. Naye omukazi Nabiira talina musango. Sempala yalina omusango, ebintu yabitaddemu bujja kubanga omukazi baamumutwalako ekyakkirize. Nze ndabanga abaagala okusaanyaawo ate ebyobugagga by'abaana baabwe. Nze Michael, nze bampita Michael Mwanje, mbeera Kyotera. Abantu mwenna abavubuka naddala abato bw'olabanga mukyala we ayingidde ebyobufuzi oba bbaawo kankiteeke ku sayidi zombi, manya obuyaaye buzze maka. Bannange bannabyabufuzi bayaaye. Abakyala bangi abali mu byobufuzi, abakyala bangi nnyo abali mu bizinensi baweze babba baabwe ssente okwesimbawo mu byobufuzi ne bagaana ozibaddiza. N'abaami bangi nnyo bawoza abakyala baabwe ssente mu byobufuzi ne bagaana ozibaddiza. Kaakati ekintu kya Nabiira ne Sempala ye yali omugagga Isaac gwe njogerako. Naye simanyi lwaki yakkiriza mukazi we. Yo famire tuludde nga tugimanyi ng'abantu abali obulungi. Ebyobufuzi ebyo bigaba linnya tebigaba ssente. Okuleka ng'omuntu mubbi oba ayina engeri gy'alyamu enguzi. Naye bwe munalowoozanga nti ssente ebyobufuzi birimu ssente, famire zammwe zigenda kusaanawo. Kati nkubiriza abantu bonna abakoze famire ez'amaanyi temwetaba mu byabufuzi, musigale mu bizinensi. Kati ekyamuzeeyi Sempala nze amagezi ge mmuwa akkirize nti obulyaye bwajja mu maka ne loosi yajja. Bwe baba baagula ettaka n'ateekako mukazi we, abasajja nno bibawa ebyokuyiga. Abaganda bagamba omukyala abamukyaze. Kati abasajja abakola ebintu n'abakyala mwegendereza. Abasajja bedda tebakolanga oyo Katemba. Kati bw'ogula ebintu mu mannya go omukyala n'abeerawo awakakivaako ki. Muggyewo akajanja mulaavu, ababikoze bonna tumaze tutyo. Mpa Sempala amagezi batunde ebintu ebyo bagabane. Takyalina kyakkola. Omukyala yagenda mu ndagaano, kati tulina kugenda n'amateeka. Takyalina kyakkola, baagula babiri. Ettaka bwe libadde nnyo balisalemu wakati, buli omu atwaleko oludda. Enkaayana zaabwe ziggwe zigenda kuvaamu ababa okufiira obulamu. Ndabanga Mwami Musisi ono oba saagala kuwaayiriza naye twagala kutereeza nsonga, gonjoola nsonga, oba Mwami Sempala nga yamulabamu Musisi, kubanga alinga eyeegaana nti teyakola ndagaano nti va ku kiri ekyokugamba nti kale Sempala yamuwa ssente. Ekyo omuntu okuwa ssente kyo kyanjawulo. Ssente wabawo abazikutte diziizo, naye kasita abantu bajja nga bali babiri niwala nga bakoze endagaano ate bataddeko emiko tetuyinza kubeegaana. Musisi yeegaana Nabiira naye nga tekundagaano Nabiira kwali. Ye bwe yali akola endagaano Musisi teyamulaba Nabiira nga asayininga waliwo awo ekitali kituufu awo. Simanyi oba Mwami Sempala nga alina engeri gyayogeramu ne Musisi namumatiza okumugjaku abenga ali ku sayidi ye, simanyi.
omanyi tulidde side okusinga tulya nnyo side ya mwami Sempala kugamba fenga abasajja tugamba Nabbira nga muzibu lwaki akalubiza omusajja atavuddeawo atayagadde Professor Simanyani atabigize bityate naye side ya Nabbira situgimanyi bulungi situgitegeera nnyo bakiki ekiriwo naye nga ettaka linnonze bwemba ntunuulira ndaba nga lyawe babiri era nga Nabbira ayinza okuba nga kyagamba nti Sempala yali mukozi bukozi kiyinza okuba nti yali manager kiyinza okuba nga kyali kituufu kubanga ekintu kyonna kibeerako omukulu n'obeera bafumbo wabeerawo managing director ne director kaakati oba manager kale katugambe tugamba kale ayinza naye kale lyabwe babiri ng'omwami n'omukyala ettaka mu ndagaano ettaka lyabwe babiri si lya muntu omu olwekyo nze mbadde nga nti bagonyole ensonga zaabwe batuule bakkaanye bateese balina abaana bwe kiba kigganye batunde ettaka bagabane ssente naye ng'ettaka lyabwe babiri ebirala ebyaliwo eby'enkoko ebyaki ebyakolebwako ebyo situbitegerekeka bulungi oba niyateekamu ssente oba okusinziira ku nnamba emu bwe yannyonnyodde nnamba emu alinga agamba nti Sempala yateeka ssente nnyingi mu nkoko Nabbira we yajja ate enkoko n'azigira atyaba ebintu byabizibu tebitegerekeka nnyo tebitegerekeka naye Mukama basaasire naye nga ku ttaka lino erinnakigalala lyabo babiri. Salaamu alaikum Farouk, webale tuweereza. Bana ettaka lya mwami Sempala, oyo Nabbira akweka bwenzi bwe. Yayendera mu nnyumba y'omusajja, kati ate bwe bamukwata ssaawa zino kati ayagala kumuggyako biye byonna. Laavu eno etukozesa bingi naye bannange. N'okumugatta ku ndagaano mwami Sempala yakola ensobi y'amaanyi nnyo. Kati ekyo agenda okukozesa nti ku ndagaano tuliko babiri era ayagala mubba mutwaleko at least ekitundu ky'ettaka oba alitwale lyonna. Mwami Faruku nkulamusiza ssebo. Webale kutuweereza. Nze bampita Ani nga nsinzidde wano Saudi Arabia mu Riyadh. Mwami Faruku ensonga zino zirabika mpamvu ez'abaagalana omwami Sempala ne mukyala Nabbira Sempala. Nkugoberedde okuviira ddala ku program gye wakola eyasooka okutuukira ddala ku mwami eyabaguza ettaka. Ensonga zino waliwo ekitakwatagana bulungi mu nsonga zino zo nzibumu okutegeera kubanga omwami Sempala agamba nti yeyagula bwe yabadde asooka yatugambye nti ngenda kwogera nti bya babiri saakola bw'omu ffenna ne tukikkiriza ekyo kituufu naye lwatuuse n'agamba lino ettaka lyange nze yagula. Bw'ojjayo omwami ono eyabaguza ettaka n'endagaano nga bwe badde esoma omwami agambye nti mwami Sempala ye yangu gwe naguza naye ate bw'osomye endagaano eraze nti endagaano esooka egamba nti omukyala Nabbira Sempala n'omwami Sempala okitegeera Isaac. Endagaano ey'okubiri n'eraga nti baguza omwami Sempala n'omukyala ng'omwami yasooka waggulu. Endagaano esooka esoosezza mwami. Kati ewo kijjirawo omwami ono yabaguza ettaka okugamba nti omukyala Nabbira tamuguzangako tamumanyi ate ng'endagaano eyogera abantu babiri. Ensonga ey'okubiri mwami Faruku gye ndaba mu kintu kino abakyala twesiga nnyo abaami baffe. Nze kintuuseeko sagala kuwolereza mukyala Nabbira oba mwami Sempala nedda nze kintuuseeko nesize nnyo omwami wange okubeera nga tukola naye okubeera nga tugula ebintu oluusi ne ssente ne bwe zibanga zange ne muwa ng'ali ku ground n'agula ebintu n'asoosaako erinnya lye waggulu. Okitegedde abakazi ebintu bingi bye tusirikira. Okitegeera abakazi tusirikira ebintu bingi naye nga mukyala Nabbira ono alabika alina ensonga ate ne mwami Sempala alina ensonga. Abakazi twesiganya abasajja baffe naye abasajja bano omukwano bwe guggwawo omusajja ayagala okukwefuulira oluusi mu butuufu nga wamuwanga ssente nga gwe kati nze bange bwe mba muweereza ssente akola ekintu ate lwaki mbeera kinneetaagisa okwewuubayo mba oluusi nina ebyokukola kangezi oba ndi waka nina ebyokukola omusajja n'agenda bo tebabanyona byakola oluusi nga ku wiikendi ng'okwo n'agenda tekirinaamu buzibu bwonna. Ensonga endala mwami Sempala
ne mukyala Nabiira lwaki tebabiteekamuko ku baana bano nsubira bwe bagulira ettaka lino abaana baaliwo I'm sorry mpozi bagambye abaana baali bato naye abaana bano nabo bandibadde nga balina ekintu kye bamanyi ne bajja ne batutangaaza ku nsonga ezo. Muganda ng'esakozi bwe bali kuweereza topic gye wataddeko eri very sensitive ate topic eno abantu tebandijayo olabye ng'ekoma ku Nabiira na mwami Sempala ekiri mu Bulaaya bagamba batya kissa kinegula naddala mu sayidi z'abasajja. Nze nteesereza wano Kaggwe Netherland njogera on an experiencing perspective, njogera nga eyewitness nga alaba ku bintu alabyeko ate akyabiraba. Bannange omuntu wabajja okuteesa bw'ojja na bino bimentality simanyi women emancipation simanyi biki simanyi girl child biki gwe guno omulamwa guveeko. Kino ekintu twagala omuntu ajja okuteesa ng'ajja kuteesa reality si bintu byakukuba ku bukubi ku nsoloboto olw'okuba nti oli mukazi olw'okuba nti oli musaya. Twetaaga omuntu ajje Faruku ateese ekintu nga kigenda kugatta ku mulamwa nga tekugenda kukoma ku mwami Sempala na Nabiira wabula ng'omulamwa gugaziwa. Kino ekirwadde kyali adda society zaffe mu diaspora, ekirwadde ky'abakyala okusuula abasajja. Abasajja basula mu mamotoka, abasajja ba drug addicts, abasajja bali alcoholic, abasajja bazombinga katase of selfishness z'abakazi. Nze okuteesa nandyagadde n'okusulawo nsulewo naye ngenda kugamba abasajja mwenna abali mu diaspora aba planning okuva e Kampala planning bw'obanga otuuse mu diaspora n'ofuna empapula nga tonnaleeta mukazi wo n'abaana sooka weetegereze kiki kuba gwe yingini fe abasajja tulowooza ebintu bingi soogera kino nti olw'okuba ndi musajja naye tuyise mu bintu n'endabako omukazi n'agamba n'agenda mu authority n'agamba nti omusajja yakutte omwana we. Ekyo ekibala kikyakuwaayiriza naye owaayiriza kikoligo kikyotadde ku taata n'omwana we. Gwe omukazi nga wakeera enkya n'ositula obutula omwana n'ogamba taata we yali kuteekamu nti yakutte omwana. N'otuula wali ne bagoba omusajja mu nnyumba n'oddamu n'otuula mu nnyumba n'ogaziwa n'otandika okukuba amasimu. Abakazi batuuka eno waliyo parliament mu diaspora babeera ku masimu ne beewa amagezi ag'ekisiru bassa obufumbo bwabwe basiiba ku masimu. Faruku obulumi obuli mu Bulaaya njagala Faruku wonodde Bulaaya okole episodes nga zikwata ku kiki ekifa mu maka g'Abannayuganda mu Bulaaya olabe damage abasajja gye balimu. Lwaki golooza Uganda abakazi be balinayo property? Lwaki olowooza abakazi be balinayo property mu nsonyi wadde wakuba? Lwaki mulowooza abakazi be bakola property e Kampala? Kubanga babatuuka wano babyuzinga amateeka ga wano ne bagateekamu obulimba. Omuzungu takola investigations nti omukazi alimba biki ye kasita omukazi ayogera kiba kiwedde. Gwe omusajja ne bw'osowolawo olulimi ne luggwa wali n'oluzaayo tewali kye bayinza kukukwasaako nti kino oba kiri bakugoba bugobi mu nnyumba n'ogenda oba osuzeewa teri ayagala kumanya. Omukazi ne bwakuwaayiriza nti omukubi oli nga tonnamukuba oba owedde. Basajja bannange ennaku y'Ebulaaya terojjeka nga tonnagituukamu. Bw'oba tonnaleeta mukazi sooka weetegereze. Nze sidisikasinze nnyo mwami Sempala kuba ekya mwami Sempala kiri self-explanatory n'omuziba akiraba n'ekiggala akiwulira. Naye njagala tusooke nammwe abateesa mutunuulire mwami Sempala n'embeera yonna gy'alimu musome byatoogeddwa. Ebitayogeddwa mu bisomeeko nabyo mulabe ebitalagiddwa mu kamera naye mubitunuulire. Abasajja tuli ku kyokya, abakazi bassa obulamu bw'abasajja n'akuggyako n'abaana n'abakoodinga n'abateekamu zikoodi. Omwana n'akula nga alinako taata we ekiruyi. Omusajja n'akuza abaana emyaka 7 n'akubonaabonera n'ajja Uganda n'akwata n'omusajja. Saagadde mpanvu ennyo n'akwata n'omusajja n'akuddiramu n'akuwa ebitambuliso n'agamba mukyala wange kamuwe kyansi endala tumugende kale n'otuuke Canada era n'otakyusa mpisa. Abakazi bannange kiki kye mwagala? Abasajja tuba ne laavu nnyingi nnyo
omusajja omu yagamba nti opangisiza omukazi ennyumba emyaka 10 ng'ekyalo tekimanyi omulimu ne gukugwako omukazi n'apangisa ennyumba emyezi 2 ekyalo kyonna ne kimanya nga bwakuliisa n'ennyumba nga bwagipangisa. Bannange tulina obulumi. Abasajja kino ekintu nekira kye baatuteekamu nti fa okabanga mukazi abasajja ekintu ekyo kitukiipingidde mu pain. Tutta ne bwolaba life expectancy y'abasajja erowalinze nnyo ate ng'ekisinga okuleeta ekyo stress. Abakazi muleetedde abasajja stress. Abasajja tufa tuli bato lw'abakazi ne mubalekawo nti otuuka ne ku byalo mukole research. Genda ku byalo ng'otambula oŋŋambe nti ssemwandu widow wawuuyo abadde emyaka 10 widow. Era buli wotambula ku byalo osanga bannamwandu. Genda bannamwandu Naalongo, genda bannamwandu gundi maama baba ssemwandu bali luddawa. Kitegeeza bano abasajja tufa ebintu bingi nnyo ate nga tutya okubyanukaza mu nsi. Omukazi ogirako bw'ati nga gye akatambaala ng'akaabawo bambi omusajja n'okaaba genda erinawo okaaba nga mukazi. Abasajja bakaaba ebyo gw'omukwano ogukaabya ng'omukazi gwe gukuyinako gw'omukwano tegulina maanyi giigamu naffe ng'abasajja. Mwami Ssempala lwakuba teyakaabye naye abadde n'omukwano mungi nnyo era abasajja bangi nnyo gwe balina naye omukwano omungi basajja bannaye gututuusiza ku bizibu ebyenkanidde awo. Sigenda kusukka wano naye buli muntu bannange yeekube mu kifuba. Abakazi mwekube mu kifuba. Abakazi mulimba nnyo. Abasajja babakoleredde babayiriddewo emibiri muzze bulaya mutambulira ku red carpet nga tomanyi nani yagikuteereddewo. Omusajja ne yeeyera n'omuyita ku mubiri ne mumuyitako nga greda weeneebya byatali ettaka naye n'otuuka ate omusajja n'omufuula embomboze ku maanyi g'abaataddemu. Ne Mukama ajja basalira omusango. Sikiwa nti abakazi mulina ebifo bingi mu ggulu era nze nkiwa nti eggulu lino lijja Wanasakoze nkulamusizaako nze amannya agange bampise Mato Patrick. Sinzidde wano mu ggwanga erya Bahrain. So Wanasakoze naffe ojja otuwubeko ku lubulu ekigere wano mu Bahrain ssebo kiggwanga. Naffe otulamuseeko ko tukwagala nnyo. Kakati ku nsonga ezo ze nga mbadde nziraba mbadde nzifolowinga nga mpulira. Naye kyengenda okusooka okusaba mbadde nsaba Nazaala asooka ave mu nsonga z'abaana. Abiviiremu ddala yeekweke n'eri. Wanga Nazaala tolina ate kusembera wa mutabani wo. Kakati n'ekirala kyenja okusaba Honorable Kakkane ono taata w'abaana n'ekirala kyengenda okusabako nti bawa Honorable Mwami Isaac nga bwe wali osirise waliwo bingi bye tutadde tamanya ate byetandise okulaba badde nsaba toyongerako kakkanya ceasefire. Oli maama w'abaana muzaala abaana waliwo ekibagatta ne bwekiriba kitya ne bwekiriba ki era olunaku lulibaayo ne mutuula ate nga muli awantu wamu ekyo waliwo ekigatta mu kirowoozeeko nga temunnaba kukola bintu birala bintu bibaweebula bino ebintu ebigenda vaayo. Abaana mukuzizza nabo bagenda kutuuka bazaale nga balaba bino mwe bantu betulabirako n'ogamba omuntu ono kati mumuvayo ne mweweebuula bwe tuti kirina ekifaananyi kyekiba kyekiba kituwa. Naye ng'ate Mwanasakozi mu bintu bino nga bwe mbirabamu tojja kuŋŋamba nti ate kanseyo kusaidia Honorable talina contribution n'emu gye yali akoze mu bintu bino erina okuba nga weeri. Naye nti lwakuba kati obudde buno buli omu ayagala sayidi mpanguza era atulaganga nti yasinga naye nga kyo kiraga nti kati kyoŋŋamba ku ttooka eryaliwo Honorable talina contribution n'emu gye yakola. Naye ku lwebyo byonna nze mbadde nteesa batuule ku mmeeza bakkakkane. Omwami alekere omukyala amaka g'ebuziga n'omukyala alekere ettaka lino omwami obulamu bugende maaso baleme kudda mu mawulire biba bikola ki biba biswaza. Naye ate ekirala era kyendabye bambi kirabika nti Mwami Isaac yalwawo okumanya nti mwami mukyala Nabiira yamuvinga on yali yamukyawadda nga takimanyi ye byonna abadde akola abadde abikola muki abadde abikola nga alina omukwano mungi nnyo era kino kitulaga nti bawa Honorable ye bambi ate ayagala mukyala we oba otunuddemu naye lwakuba nti kati bino byonna bwabirowoozamu musajja wattu awulira nga waliwo ekintu ekikola ki ekimala n'agamba asijja kukkiriza kukola ki sijja kufiirwa nfiirwa ebuziga ate nfiirwe n'ettaka kati ate ije Honorable ye ayagala kukuba kutta. Toyingira Parliament n'osigaza ebintu mu nnyumba era definitely yalina kutunda nnyumba. Ayendedde mu nju y'omusajja aleeseemu Nnyazaala. Lwaki Nnyazaala tabeerako ne ku nsonyi ng'emmere agijjana mu kibanja kya mwami kyabba wa muwala we mwajja n'akasente. Ate Nabiira obwo obuze bw'oliko obwo obuze obubisaba nnyo buleme kubeera ku baana bo.
obwo obwenzi bw'oliko bwa kika kya waggulu. Omusajja yakuyamba akututte Canada, ate ne Canada otuuseyo otandise okukola emivuyo mbu yalamaani wali omunoonyako ki yalamaani. Bambi musajja atuse empala abikkiridde ekimala, buli kimu teyayagala kijjayo kireeta mu pabuliiki. Musajja wattu yakwagala naye bino by'omusasuzza. Faruku nze Kasole London. Tunuulira Nabbira Naggayi ng'ali manji wa nnyumba agezaako kuyaayaana. Talina konna kaalina kaakati n'ennyumba emunyiga e Bulaaya gye bayita Emirembe. Enso girabye ajja kudda mu gaapu. Hi Farouk. Nze amannya gange nze Samantha. Nsinzidde wano Canada e Toronto. Kakati emboozi y'omwami nagiwulidde, mwami Sempala ne mukyala we, mukyala Nabbira Sempala. Njagala kusooka kwogera ku omwami ono yabaguza ettaka. Omwami oyo kindabikira nga si yadraftinga agreement eyo. Agreement eyo bagimudraftingira ne bajja ne bamuteekesaako ekinkumu, which is not bad. However, I really don't think that he knows the details of what the agreement entailed, since he might not have been the one who drafted it. Olwokubeera nti no Nabbira teyamuwanga ssente nga ye, okitegeera tekitegeeza nti no teyagula, because the agreement states for itself. Abantu abali mu bufumbo tomanya bayinza okubeera nga bateesezza ne bakkiriziganya, era nga womanyi how our culture is that omwami yakwata ssente, okitegeera. Ne bwe bibeera bino by'amasomero, you see very many traditional women nga essente aziwa omusajja n'aziwa abaana school fees, and kids think, oh daddy yasasudde school fees biki. Naye ng'omukazi yamuwadde ssente, you understand? Ekintu ekyo just okukuuma that sort of ekitiibwa mu musajja ewaka. So ebyo tubirabye nga even if the woman is the one who has given the man the money, omusajja ye yeefrontingawo wali nga omunene omuwe wa ssente. So omwami oyo eyaguza, I think, let him not think that ssente baanizireese nga bonna bazikutte side ne side mu baasa nga balinga abatwalayo ekiweebwayo mu church. Wabula, the fact of the matter is endagaano egamba bombi baagula and both of their signatures are on. So tewali kyagamba. I think that his major focus was nze kantereka ekinkumu mu percent zange, okitegedde. Yeah, that was his major focus, and he didn't care about anything else. What he focused on was he has been given the money, he has put his fingerprint on. Ate mu situation yaliwo omusajja yafuna ebbaasa n'agikwasa oli, sente n'agijjamu n'azikwasa oli, not Nabbira, okitegeera. So I think there's just a misunderstanding in terms of how people interpret ani yawa ssente. Nabbira ayinza okubeera nga ye kyategeeza nti no essente enze yaziwaayo nga bakikolera eri n'omwami we be tutumanyi. But here, during the transaction, it is the man who used to transact, nga bo bamaze okukkiriziganya. So that is my take on the issue. The other thing that I want to speak on a little bit briefly is on the issue of just their relationship nga we nagiwulidde. Temwatubuulidde naye omwami oyo mwami Sempala yafunako omukyala. Did he get another wife outside the marriage? Because it seems to me
that mukyala Nabiira kirabika yatabuka kuleeta mujja obajja for that matter because ndaba abantu basiraamu. Kati nga womumanyi nti n'omukyala mututumufu, it's very very difficult to convince her okufumba ne mujja we oba okitegedde. So nze kindabikira nga that may have been a little bit of an issue, though I didn't really see anywhere in those interviews you've done. Zonna nze zirabye we ekintu ekyo kwegamba mwakikutteko. And you know, in the Muslim culture it's allowed, but also it's not a must, you know, forcing that the first wife really has to take it if she doesn't want. Kakirabika bambi oyo omukyala yafunamuko ku bbuba n'afunamu n'okunyiiga laavu n'egenda. Mwaka gwa 2026 nali personal assistant wa Sebagala nga tutandika akalulu k'obwa meeya bwa Kampala. Baatuleetera omukyala oyo Nabiira n'ajja ne bamutwanjulira awamu ne ttiimu yaffe eya Youth Brigade. Twamwaniriza, twamutembeeta, naye nga baaleeta Nabiira nga si ye muwala gw'oyinza okugamba nti nno azze ayinamu ettooke. Baamuleeta mu mbeera nga ya mutusibamu okusobola okubeera nti tumutembeeta olw'okuba nti family yali ntutumufu. Amazima gali nti ne Sempala era tebaali bulungi nnyo, nti ssente zaaliwo okutambuza ebintu byonna twayiyanga biyiiye, kwata wano na wali. Naye nga Sempala omusajja yali omusuubuzi, yasangibwawo nga alina bye yeekoledde. Mukyafaayo kyenjala okwagala okwongera okutembeeta ensonga ya Sempala. Sempala amazima gali nti avudde emabega nga musajja mukozi, era n'abamanyi essomero lya mukadde waffe Latifu Sebagala, era ono omwami Sempala ye yalitandikira yali muguza. Genda okinoonyerezeeko. Naye ennaku ennuma kwe kubeera ng'omusajja yava Kampala nga azze kukolerera famire ye, n'atuuka wano n'amaanyi amangi, n'akwata n'aleeta abaana be, abaana abaleese bafunye obutuuze, n'atakutogera na mukyala, ne bamuwa naye empapula eyali badde agamba nti ku byonna byenkoze kino kankiwa ekitiibwa. Ajjukire omusajja Sempala gye yamujja okumutuleetamu, okumutusibamu, kuba first day nga Nabiira yakayingira Parliament yatandikirawo obwenzi ne bannyabo. Njagala tubeere ffenna abazadde. Nabiira alina abazadde, Sempala alina abazadde, naye ng'omwana wa munno akujja okuva ku scratch n'akutuusa waakutuusizza, essaawa zino omwefuulidde, oyagala kumuzza mu kyalo, oyagala kumusanyaawo ofune essanyu. Ate ekyasinze okunneewuunyisa ne baŋŋamba nti n'obusungu obungi kati Nabiira bw'alina, nti omusajja gw'abadde ayagala byamuleeba bwe yakizuula nti Nabiira yamulimba, owulidde, n'amusuulawo era byamuleeba n'akola embaga yawasizza. Kati Nabiira gye yadduka talinayo mirembe, ne gye yagenda emirembe gyamuweddeko. Omuwala oyo amazima gali nti engeri gyali nti yali steboni, bambi si yali tayipu y'omusajja Sempala gye yalina okubeera naye. Faruku nze ndaba Honorable Nabiira ekintu kimulya. Obujulizi bwonna obuliwo Mwami Isaac bukola ki bumusupporting okujjako nga alina obujulizi obusingako awo bw'ayinza okuleeta obw'enjawulo. Nze ndaba ekintu kiruma Honorable Nabiira, tewali muntu amusupportinga. Amannya nze Cisco wano mu Amsterdam. Ku nsonga ya omubaka waffe, nze nno ayogera nali mulonzi we. Nali mulonzi wa Nabiira, era nga campaign manager waffe eyatukunganga ye yali small body, ndowooza omumanyi bulungi nnyo. So omubaka gwe njogerako mumanyi, naye okusinziira emboozi yonna nga bw'ebadde etambula ngigoberedde bulungi nnyo. Naye okusinziira ebintu byonna omubaka mukyamu. Lwaki mukyamu? Nti nno omwami Sempala alabika
bambi bwe yatuukira okuvaayo alina embeera gy'abadde ayitamu etali nnungi. Alabika alina embeera gy'abadde ayitamu, birabika byasirikidde ate bye batusobodde kujjayo ng'abafumbo bye bingi. Okiwulira ssebo? Naye omubaka Nabiira alimbamu teyandyefuulidde musajja oyo, kubanga otulaze obuvo n'obuggo bonna ebintu byonna obitulaze. Kyagamba ne kamera zo zirimba. Omubaka Nabiira weetereeza, omusajja onyigirizza nnyo omusajja, naye ng'ekituufu okimanyi ensobi yalabika yava ku ggwe. Okitegeera, amaka g'omusajja wakoleramu empisa ezitali nnungi. Ng'omusajja omukulu Omuganda n'agamba ebyomunju bya munju kambisirikira ebimu, naye ng'omubaka alabika yabaliga. Kati omusajja n'abikwata kisajja kikulu, omubaka n'atandika okuteekawo embeera, kubanga omusajja agambye yatuuka n'amugamba nti nno okomyewo beere wano omwaka mulamba gwonna gwaki, ogenda kukola ki wano? Awo we yava n'agamba nze nno sijja kudda, ngenze Nansana, naye ng'Enansana teyaliyo, yali mu bufumbo bwa mwami oli omulala. Okiwulira bulungi? So omubaka Nabiira awo gonna bakayita makwesansaano oba bwekityo bwe kiba, ensonyi yazifuula obusungu. Mu nsonyi mu kuzifuula obusungu najja atandika okuteeka ku musajja embeera. Fine, abantu bonna mu bufumbo basowagana, naye mu kusowagana waliwo ebibeera eby'omu maka, eby'omu nju, naye ne musigala n'enkolagana, naye nga mmwe mumanyi ne mufuluma geeti ne mutandika okuseka, ne mutandika okwogera, ne mutandika enkolagana, naye geeti bwe mugiyingira enkolagana eba yammwe mu nnyumba, ebisigala omwo mu nnyumba. Naye bwe mufuluma mu public, ng'omusajja bwe yannyonnyodde, yakuyiirawo omubiri, sente yaziteeka mu kalulu. Ekyamazima omubaka sente ebiseera ebyo wali toyina, okutandika okujja okwesimba okuva mu bakansala. Omusajja oyo twamulabanga ku ziraale, wonna laale twazibeerangako. Omusajja oyo ng'akola ki? Ng'oli naye ku kido. Naye omusajja omusasudde bubi. Mukyala Nabiira weddeko, va mu ebyo byonna by'oliko, weetereeze omusajja byonna obimukoze. Naye omusajja oyo bw'anaakeera n'aba mu bulamu bw'ensi eno nga koze evudde ku ggwe, ensi ejja kwekwasa ate n'abaana bajja kukukyukira. Singa Katonda akuwa ekibonerezo n'ogwa ku mukyala afaanana nga Nabiira, ne bw'oba obadde mugagga otya, either okomekkereza ng'oyavuwadde ng'empalo ozikubye ebiraka, oba si kyo n'okukomekkereza nga okkiridde ezirakumwa. Tulabye bangi nnyo abafiiridde mu nfa bw'etyo, naye lwa abakazi be bawasizza ab'ekikulu ekyo bwe batyo. Kuba omukyalo Nabiira ne bw'oba omutunuulidde entunula yo omulaba nga si mwangu. Omukyalo ne bw'oba omwetegereza bulungi bw'oti. So omwami oyo aleke kubembeekereza lukwano-kwano, kuba ekyamusuula mu ntata lukwano-kwano olw'obutakkiriza nti omukyalo oyo tamwagalangako. Tulabye abakyala bangi nnyo n'afumbirwa awantu olwa sitetasi y'omwami, naye nga tayagalanga ku mwami oyo. Kati nkakasa nti ne Nabiira ne bw'atyo bw'ati teyayagalako ku mwami oyo, wabula just yafumbirwayo sitetasi ya mwami, era n'okuzaalayo abaana be ng'azaddeyo lwa sitetasi ya mwami oyo nti basobole okubeera n'obulamu obulungi. Sisuubira nti maama we ayinza kumala gava eri n'akukkiriza nti taata wa mwayagala kututta, taata wa mwayagala kunzisa, naawe omwana n'okkiriza ng'oli mukulu toli muto. Kubanga tubaddewo bingi nnyo bireetedde abasajja bangi nnyo okukyawa abaana baabwe, okukyawa famire zaabwe. Lwaki? Lw'abakyala abafaanagana bwe batyo ng'obwongo bwawe bunafu. N'addira wikinesi ye, entegeera ye, n'amaliriza n'agipika mu baana. Kati bwesanga n'abaana nga tebategeera. Kati kyenyinza okugamba nti n'abo abaana okuleka nga tebategeera, kyenyinza era okugamba nti era bayinza oba tebategeera, naye nga banga bategeera. Maama n'agamba simanyi taata ayagala kunzita, ate n'akuwa green card ojje, nga gw'osaba ebiwandiiko n'abikuwa n'obireeta, gwe ng'omwana n'otakyebuuza.
kitegeeza nti obaako ekikyamu. Naye katumusabire gye kyenyinza omugamba aggyewo olukwano newankubadde yakola ensobi gyatasobola kugolola essaawa zino nga bwe bamugamba tuleeta mukyala Canada n'amala n'akikola. Kati akkirize okutaasa obulamu bamanye nti tewali mukwano yadde eddakiika n'emu era omukyalo oyo mulabewe ddala ekyakikkirize amuvinge on yeewala omukyalo oyo naye nga takkiriza kumala gafiirwa maali ye. Wakati bw'otunda maama asobola okugenda n'asula mu maka g'abaana maama kyoyo. Farouk nkulamusizzaako gy'osinzidde nkulabanye ku Gossip Live. Erinnya lyange nze Sherry nga nsinzidde wano mu USA. Farouk nze natandika okulaba ku nsonga za lwaki abasajja b'e Kampala lwaki abasajja b'e Bulaaya they prefer abakyala ab'e Kampala. Kati Mr. Farouk kankubuulire Mr. Sakozi Farouk ku nsonga zaffe naddala wano wensinga okutegeera. Nze najja wano nga ndi mwana muto naye saawa zino nkuze ndi muntu mukulu. Farouk nkubuulire I think Nabila was naive and she was in love naye nkubuulire abasajja ne Bulaaya babonaabona nnyo wekijja kuba ekintu kye bayita relationship bannange. Farouk nkubuulire nze buli wenjogera n'abaami naddala wano USA wenkyasinza otutegeera wensinga okubeera. Farouk abaami I have had a lot of men being disrespected. Bannanga abasajja naddala abo abajja abakazi okuva e Uganda babaleete ne Bulaaya. Abakazi kye babakola babavuluga buvuluzi. Bannange women si bonna but some women have to learn how to respect men. Bannaye naddala ng'omuntu yakujja ewaka n'akuleeta e Bulaaya please respect them. Omuntu oba tomwagala bannange tomwonoonera budde. Those two should cut it out and come to an agreement. Bannange omusajja tosobola mukola bintu bwe bityo. Naye weebale tuweereza program yetu gyagala nnyo. And with love from the city that doesn't sleep. Gossip Live tujagala nnyo. Have a good time and n'ab'omukati bandabire. Farouk weebale ku byotukolera weebale kuweereza. Nze Jeff nga ndi wano Montreal, Canada. Naye abakazi bandifunyengamu akafansonyi mu nsi muno ne balowoozangako ku bantu ababakoledde ebirungi ne balema kwerabira bantu. Ndowooza n'abasajja abakakkamu nga Sempala ndowooza mu nsi tuliviiramu awo. Kuba omusajja ayogeza dde mbalaga nga atalina nnaku yonna naye nga mukazi kyamutuusizzaako mutuufu nga woba otegeera toyinza kikutuusa ku mwana wa munno eyakuyamba. Farouk tuli eno okufuna ekintu kye bayita PR yokka. Muganda wange tutoba kale sijagana tutoba nnyo naye tuteekamu obwongo bungi. Naye kati olina omusajja akuyambi akantu ozze okafunye obulamu oli ku soft life. Naye era still abakazi abo buli we tulaba ebintu nga bino ffe ng'abasajja mutuufu kitu kyayisa abantu abakazi abakyali e Uganda eyo n'ogamba kati banoono wange ali e Uganda alinkola bino notandika okwesikamu anna. Naye kyemmanyi omukazi oyo byonna byakoze omusajja Mukama ajja musasula mu ngeri ye. Yadde nalaba ka video ke omukazi uli watunula mu kamera bannaye akuba asikaza we ate akakasanya abantu n'asikanga zawwe. Naye bambi ye omusajja alemere ku ekyo kyaliko ye kyagoberera kuba bambi omulabirawo n'enjogera nti ki ebintu byayogera alikwala ali mazima. Naye ng'omukazi y'engeri gy'asabula eno munnaye bu video nze kyandetedde n'okugenda okunoonya ka video ako yakola live ku TikTok. Was it TikTok oba Facebook live eyo gyakola. Nenda yaddala engeri gy'alireetinga story
ate simanga namayanja ate bikoze ani n'endaya ddala nga waliwo ebintu ebitagatta byasika bikwatagana. Naye nga abakazi basaasireko bannanga abasajja. Omukyalo ono yandiba omuyaaye. Omanyi ebiseera ebisinga abakyala tukola ensobi ne tutazikkiriza. Ate abakyala tetwagala kusemba nakyo. Omukyalo ono engeri gye yasobya omusajja. Omanyi Abaganda balina olugero olugamba nti atakulekera naawe tomulekera. Ate najja yagala akozesa olukujjukujju. Addire documents ze baakola n'omwami ate yeefuule nti naye yeeteeka omuka wakati lwakagamba nti baagula n'omusiguze. Omukyalo ono yalina obukyamu, yalina okwetereeza olw'obulungi bw'amaka gaabwe n'abaana baabwe n'ekitiibwa kyabwe. Honorable ayagadde nnyo ebyamangu oba akayanidde ebyamangu nga tabikoleredde. N'ekirala abakazi bwe batuuka wano e Bulaaya ndowooza tulina ekiwuka ekitulya obwongo ne twagala buli kiseera okunyakula. Ffe tugoba abasajja mu mayumba, ffe tubaagalako ebyabwe. Kwegamba nze ndaba Honorable Nabiira ebintu by'omusajja abite abireke. Good enough ali Canada naye atandikeyo ebibye tulabe nti kino Nabiira yekikola from scratch. Okiraba siganye baali bafumbo naye era ffenna abantu abafumbo omukazi obeerako n'akako nti kano kange. Nabiira ebintu by'omusajja abiveeko. Baabo balina mu divorce alinde kyebanaamuwaako naaleme kulippira bintu bya musajja nti nno yeyasasula. Kwegamba n'okumulaba omulaba era alimba ayagala kukozesa eno influence eri abakazi b'e Bulaaya nti buli kimu kyange. Women have the say. Awulidde, we have the upper hand. Atwalize kuli. Awulidde, nze ng'omukyala alina ku baana abalenzi. Nze ndaba abaana abalenzi batulugunyiziddwa nnyo. There's a lot of child abuse regarding men and boys. Okusinziira nti ku ndagaano kuliko babiri. Ssempala tamala budde yeetuuze neera saagala amale budde, njagala just akule abeere musajja mukulu. Ensobi yagikola n'eggwa nti ku ndagaano ne bagendako babiri. Tetumanyi oba Honorable Nabiira yali amuteekamu ssente oba yali tamuteekamu oba zaalizize. Neera sengasse weero ensobi yagikola. Ensobi gye yakola oba ssente zaalizize yakola ensobi ku ndagaano ne bagendako babiri ye n'omukyala we Honorable Nabiira. Ekyo akimanye nti tebagatta na bakazi. Omukazi oba omugulidde kikintu kye kimugulire separate naye omugatta n'ekikyo bwe mutuuka okwawukana mulina kiyuzaamu mu makkati. Buli omu n'afunako ekiwayi. So mukulu Ssempala kino ekintu takyakibuuka era ettaka bajja ddigabanira mu makkati. Ensobi gye yakola kubanga tetumanyi oba kituufu kyayogera nti ssente zaalizize. Kati oba omukyala yali mu parliament kitegeeza osanga oluusi omukyala yali amusinga ku kasente. Oba byayogera Ssempala bituufu oba si bituufu tetumanyi, naye mistake we yakolebwa wadde nga abadde mutuufu. Ku ndagaano gendako amannya abiri ye ne Honorable Nabiira. Kitegeeza ettaka lyaye babiri. There is no shortcut. So tamala budde ave mu mawulire batuule bakkaanye ye ne mukyala we full stop. Taddayo kumala budde akubeera mu mawulire agambe nagula wano endagaano esoma abantu babiri, meaning that property eyo bagi owninga babiri. So Mukama akonkomere Faruku webala omulimu gonna. Faruku webale kuweereza. Nze Maama Reme Worcester
Kati mu nsonga za mukyalo oyo Nabiira n'omwami Ssempala, ekiriwo kati tulina kugoberera facts. Oba ani yagula, oba ani ataagula, it's the facts. Mu mateeka bw'oba oguze ekintu n'omuntu, oba ng'okiguze na maama wo, oba okiguze na sisita wo, oba okiguze na mwami wo, oba okiguze na mukwano gwo, oba ne bw'oba toguze kintu na muntu oyo naye ng'erinnya lye liri ku ndagaano, manya ng'amannya gamwe gali ku ndagaano, erinnya erisooka waggulu oyo y'abeera principal muguzi, gwe gubeera omutwe omukulu. Ne bwe kuba kwewola nga mugenze mu bbanka kufuna looni, mu mateeka erinnya erisooka waggulu oyo y'abeera principal mwewozi, gwe guba omutwe omukulu. Endagaano ezo oba ssente zaali za mwami Ssempala nga Nabiira teyateekako wadde 10, the fact that ali ku ndagaano eyo kwali tewali kye bayinza kukyusa, oba yateekako ssente oba teyateekako, ali ku ndagaano. Ekirala ekiriwo nti alinga ye principal muguzi, erinnya lye liri waggulu. Ekyokubiri, the fact is omuntu bwe muba nga muli bafumbo, mukuba ebirayiro oba mu kkanisa oba mu muzigiti oba kasita muba oba mu kooti nga muli bafumbo, kiba kitegeeza oli waafa, katugende nti oba wadde okufa, ebintu biba bisigala naawe, naddala oba yaleka ekiramu oba teyaleka, kasita aba nga stipulatinze. Bw'abanga kwawukana divorce nga bwe batandise bakutte ekkubo olugendo lwe baliko olwa divorce, ebintu ebyo bigabanyizibwa 50-50 okuggyako nga buli omu alina looya we, ne bajja ne bateeseganya, buli omu n'ateekayo okusaba kwe, n'annyonnyola na lwaki alina okutwala more than 50, eri pata endala etwale less than 50. Okugeza bwe mba mulina abaana abato, bagenda ne balaba nti abaana bano abato basinga kuba na muzadde ki, maama, taata. Bwe baba basinga kuba na muzadde taata, kati oyo nno yanditwala ebisingako asobole okukuza abaana. Bw'aba nga maama yaba n'abaana abo, maama yanditwala ebingi olw'ensonga ezo n'ensonga endala zonna zemuyinza okumenya. Ensonga kati wano omwami Ssempala gy'ayinza okugamba nti abaana Nabiira agenza okubeera nabo nga bakuze, naye ng'ate ye yateekamu kinene nnyo okukuza abaana abo. Time, sweat, emotions, support, era nga bw'omanyi kwegamba omuzadde bw'akuza omwana. Ekiddako documentation. Bannange, buli muntu yenna awulira okuteesa kuno, mukuume ebiwandiiko. Mukuume ebiwandiiko. Kuba bw'oba omwami ono Ssempala nga akyalina ebiwandiiko, oba ssente yazijjawa, oba yazijja mu bbanka nga bwe yagenda nti wakati ngeze bizinesi y'enkoko, nti ssente yazeewola ng'alina busilipu obwa bbanka, ng'alina ebipapula ebyo byonna, at least ekyo kiba kiraga nti yateekamu ddala kinene, ono Nabiira yeekwasa byekwase. Ekintu oyo kyesanamu n'okubamu kopi endala. Kati emirembe gya .com gyajja n'obisavinga somewhere mu soft copy nga olina hard copy ne bweba ebuzi olinayo soft copy. Documentation kati ye evidence etaasa omwami oyo. Ono ajja gamba nti oba nali nnyingidde palamenti, nange nali nfunye ssente nazijja mu palamenti, naye ono bw'ajja onaaga olaba ne kwe neewolera, olaba ssente gundi gye nazijja, olaba kwegamba nga byonna biragira ddala bulungi. Kuba Nabiira ayinza okugamba nti ono engeri gy'ali omwami nga saagala abeere nga tawera mu bantu, nga ssente zange naye nga azikwasa ye aba azituusaayo ku yatuguza ettaka. Kati bwe kituuka ku ngabana we batuuse kati, nze nandigambye kuba era balina okuteesa wakati mu byonna, oba baagala oba tebaagala,
oba ebintu bya Ssempala oba bya Nabiira we batuuse balina okuteesa kuba bali they are married. Bafumbo they are married. Kati engabana Nabiira yajja n'alemesa omwami amaka ge ageewa age Canada. Kati bw'aba ali Canada ng'agamba ne Uganda talinayo mirembe asigale Canada. Bo enju ez'ebweru eno ziba mitwalo gya $, very expensive. Osanga kati enju mwali ng'egula eryo ettaka ery'ennakigalala emirundi emirala ng'oba 10. Kati ye nga bw'ali Canada nga n'omusajja yamulemesa property asigaire ddala e Canada yatwale Canada kuba mwami Ssempala nawulidde mu kwogera kwe ng'agamba nti ye is very willing okudda ne Uganda. Ayagala kutandika kukola bintu byaddemu kukola bintu bye yeesonyiwe Nabiira. Mwami Sakozi salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alikuweereza sulu nze Betty Mutase Dubai. Ku nsonga ya mwami Ssempala ne mukyala Nabiira Nagayi, mwami Ssempala yayagala nnyo mukyala we ate n'ebiseera ebyo omukyala ayita nalabayo omusajja alina kasente naye bw'amala okuyingira mu paaliyamenti n'alaba ku basajja abasinga bbaawe ssente kwegamba n'atandika okulabira okumulengeza n'alabira ddala nga bbaawe takyali eri class gye yali yeetaaga. N'olwekyo endagaano n'ekyapa mwami Ssempala ye yagulanga amataka ago naye lwakuba yayagalanga nnyo mukyala we nga bw'omanyi nti baava wala yamwagala muwala muto ndoza alina Nabiira tannaba kufuna ku ssanyu ku nsi bulungi nti bw'amala okuwangula obululu n'agenda mu paaliyamenti n'atandika okulaba nga class ono omwami si class ye mwami Isaac Ssempala naye nga obuwombefu obw'ekitalo alekere mwami Ssempala ettaka oba balirekera abaana balimanejinge balirekera abaana kuba omwami yali mugulirira mu mukwano era nga alina omuteekako nga mukyala woba omuntu yenna omufumba alina munne. So nzikanga waggulu nti mukyala Nabiira Nagayi mukwano maama weetereeze. Ye oyo muzeeyi oyo eyatunda ettaka naye mulabyemu ng'obuyaaye nga yeeteeka ku sayidi y'omwami. Alimbyemu bw'ate ono ye yampa ssente oba biki nga tebijja tebikwatagana kuba ffe abantu bulijjo batutuma. Omuntu wakutuma n'osasula ssente ebintu tebifuuka bibyo era biba bibye. Naye ekiboozi kale baakifumbye bulungi naye tuli ku sayidi ya mwami oyo naye ekiboozi bambi baakifumbye bulungi ne bayitiriza. Nabiira wabanga kwalinga ku kipapula yasooka nako. Then ekitegeeza naye ayinako share ku kintu ekyo. Omusajja ate tatugamba nti yabigula yekka. Tusobola okukkiriza nti omukazi yali mukyamu naye ate omwami takisussa nakuleeta ono muzeeyi ne muzeeyi naddaawo ne yeewuunzawuunza naye afumba ekibooziboozi alimbyemu nnyo era omwami awo abantu abamu abategeera kiba kimukubye kuba muzeeyi alimbye. Abantu bulijjo batutuma n'omugulira nga naawe kw'oli naye tekiraga nti nno tekitegeeza nti naawe oli nannyini ettaka. Naye ng'ate era ku biwandiiko tubaako n'osayininga n'okola ki naye nga nannyini ssente taliiwo azikuwadde okitegeera. Era nannyini ssente mu ebiseera ebisinga gw'osoosa ku kipapula kuba endagaano zaabwe era Nabiira ye yasookako. Kati omwami ono akkirize nti ebintu babigula n'omukyala bakwatagane buli omu afuneko kyafuna. Oba basheyalinga 50-50 basheyalinge waba alaba nga yamuyisa bubi nnyo asobola omuwaako 30%. Oyo omukazi ayagala kwafuwasa omusajja amuzeeyo wansi ddala amujjeko buli kamu. Weewaawo tetusobola kumanya oba yawaayo mbaawe kasente n'akatakatako tusobola kulimba nti tiwali akimanyi kyo kyabwe ababiri
naye nze kyemanyi omusajja akusaatemu abaana omukazi ategeera yandibadde yeddako nayekuba mu kifuba n'agamba ono bba wange taata w'abaana okitegeera namusanga ng'alinayo ekintu kye lwaki mutuusa ku kino bwebanga buvumbo yandibadde musaba okwawukana n'agenda n'afumbirwa n'ebiggwa omulemeseza Uganda ate ogenda omulemesewa n'eryo kyali mu buwaŋŋanguzi ekyo ekikolwa kyakola kibi era akirize mu bakasi abangi manyi abakasi bakoopakopanya ebintu kati mulimu abamukirizaamu abamukoopako ebintu ng'ebyo naye nze nganze ku lwange ngamba nti omukasi oyo alina omutima omubi. Abakyala mukole ebintu nga byammwe muve kukola ebintu n'abasajja banaabasajja tabatya gwetya bamafiya yeekyusa enkya anti jjukira abaana abakazi munaye nga 5 pulaasi enkeera n'akwefuulira era basajja ekirungi ffe betulina akugambirawo ebyange si bibyo ne weetereza nga bukyali ne weeseetinga n'omanya w'olina okukoma ne w'olina okuyita ne weetereza nga gwe omukyala n'omanya ew'omwami yaŋŋamba siinaayo kikyange naawe n'omanya nti olina okukola ebibyo kati abakyala nze advice gye mbawa bakole ebintu nga bakola byabwe. Mwami Sakozi gye baliko kansubire oli bulungi Steve Gino wane Canada. Nze nno kyensoose okulaba mu byonna endabye ku mwami musi eyaguza mwami Sempala byayogera bitegerekeka. Ekirala kyendaba nze ezo endagaano ze munda ze nze ndabye nga fake. Ezo endagaano soligino 26 endagaano eyasooka bwe banti yaliko kinkumu ne wayita omwaka gumu 27 nga 14 ogwokubiri ne waba nti ate yo endala teriko kinkumu. Omuntu oli yateeka ekinkumu kweri wano yali ayize okuwandiika ekyokubiri. Ezo endagaano ze tebali twagala okulaba ze ziri empandiike mu mukono because sirowooza nti endagaano ezo baazikolera mu ofiisi oli agamba nti sente ze baazimuwerawa ku ttaka balansi nebamuga tugenda kumukuwa nga wayise olunaku omwami gwe wawa sente mu mufumbiro sente baazimuwa kiro enkeera n'azeetera muzeeyi musi n'amuwa sente ze meaning nti nno ezo endagaano eziri awo bwaba nga nabbiira ye yaziweereza eyo feke. Ezo endagaano feke si ntuufu. Endagaano entuufu yali badde bwino nekyala n'engeri gye bawandikamu heading ya Nakigalala era newankubadde kiwaali badde mpandiike mu peeni kubanga sigamba nti bazikolera waalooya singa zaali waalooya wandibaddewo company advocate nga elileta headed bulungi n'olwekyo nga bwe kiri nti nabbire yaleese empapula omukyala muyaaye mugezi muyaaye nywera mwami Sempala omukyala okumwekuulamu bijja kuba naye ekirungi eyagula ettaka oba neyatunda ettaka weebali eyatunda agamba nti naguza Sempala kati nabbiire engeri gyali Canada akasente osobola okafuna gula ettaka eddala kubanga obusente bwali butini nnyo obwagula ettaka gula ettaka eddala amataka gye gali mangi nnyo. Omwami tetuyinza munenya lwaki yateeka amannya g'omukyala ku ttaka kubanga yali mukwano omuyitirivu ekyo toyinza kinenyeza muntu naye nze mbadde nsaba mukyala Nabbiira ajjukire omwami oyo gye yamugja. Mmanyi ku nsi kuno Faruku teri kintu kibi nga muntu butajjukira wa gy'ovudde. Buli lw'otajjukira wa gy'ovudde kitegeeza ne gy'olaga tokola ki oyinza obutamanyaayo oba okiraba kubanga ebbanga omukyalo olyo lyanakuwazza bbaawe eddene era omulala musajja wattu yenna ayina ennyiike ku mutima. So nze mbadde nsaba mukyala Nabbiira yeekube mu kifuba agambe kale ku lw'abaana oba ku lwa Allah kubanga eno ensi ogiraba mwami Faruku etwemalizaamu bwereere tetulina kye tugenda nakyo. Buli bye tuyaayaanira ku dduniya kuno tubirekako. So nze mbadde nsaba n'abantu bonna nange nga mwendi tufunemu ekyokuyiga si baami si bakyala
nti waliwo moment gy'obeerera omusanyufu n'ekiseera ne kituuka ate essanyu ne liggwaawo. Mu bufunze tosalangawo ng'osanyuse ate tosalangawo ng'onyiize. Kati mwami Ssempala essaawa eno ekimubonyaabonya kusalawo ng'asanyuse olw'okuba yali mu mukwano omungi. N'ekyokugulanga ebintu oba ttaka kyonna n'oteeka mu mannya g'omuntu, gwe lwaki bw'oba gw'omanyi gw'okutte ssente n'ogula, lwaki tokiteeka mu mannya go gwe nga gwagula? Era nze mwami Sakozi nkubuulira, nze sisobola kugula kintu kakibe kikopo nga bagabirako lisiiti nenkiteeka mu mannya g'omuntu omulala, naddala nga nze nkutte ssente n'enziwaayo. Ekyo sikisobola, kuba nze kyemmanyi kapa eyo omukwano gulabika gwaggwaawo. Omanyi obufumbo kasita buyingiramu obwenzi, ebitundu ndozanga 8 bufa. Kizibu nnyo omukazi okwenda musajja n'akusonyiwa, kizibu. Era ekisinga okutta obufumbo bw'abantu bwenzi. Mwami Ssempala newankubadde nti musajja musiraamu, naye olabira ddala nti enkola gye yakolamu ebintu bye teriimu busiraamu. Singa eddiini ye yali yagisoma ng'agitegeera, yandibadde tateeka mukyala ku ndagaano, kubanga mu busiraamu buli omu alina abasika. Omusajja alina abasika ababe n'omukazi naye alina abasika ababe when it comes to property. Ate n'ekirala, omusajja omusiraamu Allah yamukola nga asobola okuwasa abakyala abasukka mu omu. Kati nga omusajja buli w'okwata omukazi n'omuteeka ku ndagaano, oba okoze nsobi nnene nnyo 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 nnyo, oba oli kulyazaamaanya abasika bo abajja okusikira singa oba ofudde. Omuntu newankubadde ayagala kugatta muntu ku maali ye, abantu beyandigasse ku maali, naddala singa aba alina abaana ku property, be baana be, kubanga omwana wo no matter what obuli mulamu oli mufu aba alina share ku maali yo. Naye ate omukazi newankubadde wamuzaalamu abaana, bukeera ku makya nga she's no longer your wife. Ate mu busiraamu omukyala buli w'oyawukana n'omusajja, khalas oba tokyalina share ku maali ye, okuggyako abaana bano bwakola ki, bwewamuzaalamu. Kati n'olaba nga yakola ensobi nnene nnyo. Ekintu ekirala kye tulina okuyiga mu situation eno, nti tokolanga ekintu nga teweebuuzizaako ku bamanyi, naddala nga bamaseeka oba abakulembeze b'eddiini. Singa buli omu at least oba okola ekintu sooka obeebuuzeeko, bakubuulire bakugaidinge olyoke okola ekintu. Naye kati saawa eno mu mateeka Nabbiira alina share. It's a joint property kubanga yamuteekamu. Ssempala yaleka okuteekamu abaana be, instead n'ateekamu n'ateekako omukyala who is no more, who is no longer even his wife. Okiraba, takyalina mukyala we, naye singa yali ataddeko baana be, saawa eno wandibadde tewali nkaayana. Ekirala, omusajja singa aba ayagala okuwa mukyala we property, alina okumwawulira n'amuwa ekibanja kye, ne bakola endagaano ng'eri mu mannya g'oyo omukyala we, ne kiba nga kimanyiddwa nti yes yamuwa wano, very clear, naye nga tebirimu nti ekibanja kiguliddwa Ssempala ne Nabbiira. Kati awo that's joint. Kati saawa eno Ssempala tasobola tumatiza nti ekibanja ekyo yakigula yekka.
How about oba mukyala we basinzireyo mu kisenge kyabwe n'amuwa sente n'amugamba nti gwe genda osasule. Kati he cannot assure us kubanga bonna kwe bali ku ndagaano whereby nti baba balina okudividinga era singa saawa eno Ssempala afa emaali ye nga balina gigaba mu Busiraamu then baba basooka ne bajjako kubanga ne map zizo ziraga ewa Ssempala ne wa Nabbiira basooka ne bajjako pati ya Nabbiira kati eno esigadde ne balyoka bagigabira abasika ba Ssempala in case singa abaafudde. Kati see how dangerous it is. Kati bannange lesson ffenna gye tulina okuyiga nti buli omu we kuba kugamba nti property giteeke mu mannya go oba ag'abaana bo kubanga abo be basika bo forever and ever oba wooli oba toliiwo basigala basika naye ate omukyala bukeera ku makya nga she's no longer your wife oba omusajja nga he's no longer your husband. Naye omukyala si mulambo okufa abakazi balina akakode ke basinga okukozesa lwakuba balina okusaasirwa nga bwakireeta bwate mu bwentone ne mugamba maama omukyala abasajja bakola bwe bati ne bwe bati naye bantu bangi abavudde mu mbeera efaanagana bwetyo nga baagala okutwala ebintu by'abantu n'olwekyo omukyala wabakakasa nti ebintu byalina okujja ebintu bibye najje ebipapula endagaano ebyapa ebiraga nti ddala yagula ne bw'aba ayogera boogezi enwanirira bintu by'abaana baguba maama wange kiba kyakweteeka ku bintu bya mwami ng'ate naye yabigula ate yasalawo n'omuviira n'ayagala omusajja omulala lwaki alowooza kiri kyeyakola ekyokwenda talina kisasulira. Kusinziira vidiyo gye mpuliriza ey'omwami ono ayabaguza ekibanja baba bamuyise simanya ani sijjukira linnya naye kusinziira nankani puroguramu gye mpulidde kaakati nze nga bw'oyogedde nti kooti y'abantu nze nsalawo yange baddewo njagala kuyita mu bufunze omwami Ssempala gye yagula naye ate mukyala Nabbiira agamba ye yayewola ssente mu banka ye yasasula ng'oli yali manager. Kakati nze ffe abali ebweru kati ffe tugenda kugenda bwetyo kati endagaano gye tugenda okugenderako oba oli yayewola oba oli yali manager oba ono yaguza Ssempala kati ffe tugendera ku ndagaano. Endagaano egamba etya? Endagaano okusinza bwe wagisomye yagambye nti endagaano ekibanja kyagulwa mukyala Nabbiira ne mwami Ssempala be baguzi. Kakati ffe tubifuddeeko oba oli kibanja kya Nabbiira oba ekibanja kya mwami Ssempala. Tugenda n'endagaano eyogera ki? Endagaano eyogera nti bali abantu ababiri baagula. Kakati obutabanguko bujja mu maka bwe buti. Kati obwe bujja mu maka nga omukwano gwaliwo ne bikyankalana kati buli omu aba ayagala kwezza ekintu kyonna mulundi gumu. Naye ensonga enkulu eri nti ani yagula era ani ayaguza oyo tumuwulidde then n'abaagula nabo tubawulidde. Amagezi ge mbawa abantu abo ababiri bakwate omupunta apunta entaka eryo lyenkana ky'obunene bwe lumala kwenkana obunene babalirire ebintu ebiri ku ttaka byenkana ki obunene bwalwo ne development erimu. Sibawagira kutunda ntibagabane ssente nedda kuba abantu abo ababiri balina abaana yadde omukwano guli tugukyaliko naye omukwano gw'abaana ate gusigale gubagatte. Naye kati nze kyembasaba kiri bwekiti bafune omupunta apunta entaka arigabanyizemu emirundi ebiri bw'amala kurigabanyizemu emirundi ebiri bakwate buli muntu atwaleko ekitundu bagende ku valiyo ey'ennyumba eriko ennyumba valiyo y'ennyumba eriko ekitundu ky'ennyumba kwe kiri ekyo kyo bakisaleko bwe banaamala okukisalako bakikwate bakiteeke mu mannya g'abaana baabo bombi kuba yadde omukwano oguvuddeko naye abaana oluganda rw'abaana weeruli kuba ebintu ebyo babikola nga tebabyekolera babikola nga babikolera baana
ennyumba bagiteeke mu manya g'abaana bombi. Mwami Ssempala tagikwata n'agitunda oba n'agiwasiza mu mukazi mulala. Mu puroguraamu ya mwami Ssempala n'awulidde nti mwami mukyala Nabiira yayagala Profesa w'e Makerere bali amureeba. N'olwekyo ekyo sikiriziganye nakyo kuba kiyinza kuba nga kiri mu lugambo ayagala kwetaasa. N'ekitundu ky'ennyumba kyo bakiteeke mu manya g'abaana. Ebitundu bibiri ebisigala basalemu ettaka balisalemu ebitundu 3. Ekitundu eky'ennyumba kumweri bakiteeke mu manya g'abaana bonna mu gurupu y'abaana baabwe be bamanyi be baazaala. Then ebitundu ebibiri babigabanye, buli omu atwaleko kike. Bw'aba ayagala kutunda tunde, bw'aba ayagala kusigala basigalewo, naye nze eyo nganze mu kooti y'abantu bwe mbadde nsalawo. Bw'oba olina essuubi nti ono omuntu gwenja okubeera naye emirembe n'emirembe, buli kimu musobola okukikola ababiri. Ssente ne bwe zibanga za mwami musobola okugula ababiri. Ate kyemmanyi ennyo nti abakyala bo balina eŋŋombe egamba eky'omwami kyaffe babiri, ekyanga omukyala kyange enganze. Tulina okuzuukuka kwe tubadde tetunnazuukukamu, ate nga ndabira tetunnabazuukuka. Naye Mukama agenda atusaasira nti ne mu mateeka batulaga nti kabeere mukyala nga yasabye divorce. Ebintu era bigabanwa. Lwakuba ekizibu kiriwo nti ye atwala ate percentage y'abaana. Yaba nga gwakulekedde ddala mu bbanga. Naye ku nsonga eno nze nva waggulu nga ngamba nti ne bwe kibeera nti Nabiira yasayiningako nga bagula ebintu bino, tekitegeeza nti mu njawukana munno mu buli kimu omusindiikirize. No, mulekerewo breathe out. Nga bw'owulira nti ke babe majje nga gakuba amalala, babalekerawo ekkubo mwe bayitira ne bagenda. Tebabeetooloola bwetooloozi, okiwulira? Era amagye byo gaba galwana galekerawo be bakuba ekkubo tigabeetooloola. Oba omuyeekerawo bamugoba bamulekerawo ekkubo adduke ng'agenda gy'alaga. Kale nze yendaba eyange abakyala bakomye ettima mu njawukana. Oli naabanga bwe mwawukana ne waba maama w'abaana bo, ye ayagala akuleke nga alinga akusse. Fe abasajja tulekera n'abakyala amayumba n'ogamba mwesonyiye njirifuddeko. Naye omukyala tasobola gikulekera, ayagala waakiri ofe. Aba ayagala ofe kuba bw'aba yamugoba e Canada n'embya wano amugobamu, amuleke wano naye asigaleko we yeetaayiza omusajja, amulekere ku mirembe. Peace of mind. Ne kati kyenkusa muganda ife Farouk Sarkozy noonya ku Honorable Nabiira n'abeere nga atwa ku sayidi ye. Aye n'abasajja tuyige ekintu kino banneeba n'abawuliza bannange n'aba gospel live bannange nti tolina kwebeera nga weeyabiza omukazi mu buli kimu, weerekerangayoko ak'obuntu. Oba weeyabiza omukazi n'omulaga laavu ey'ekimmemmette, olaba oyawukana n'omuntu gweweyonka ebbeere lyerimu, weyalita n'olivaako. Naye kati ate omuntu gw'olabye obukulu n'omweyabiza buli kimu, okuzettaka ku Valentine, omulaze laavu ey'ekimmemmette, byonna byonna bifundika nga bikoze eki, byonna nga maziga meereere. So baguwangama ti bana abasajja bannange tubeka tulaga abakyala baffe laavu ey'ekigero. Okwagala si kibi, naye oyagadde otya. N'ekirala, omuntu kuba abantu abali married omwena okubeera nga musiru, mwena kasitoma nga mwena mukyalimu obuto, mwena mwepika mweraga ebyanyi kino kiri, omuntu tesobola kuwangaala. Mwena okusirikawo musajja n'okumira ebintu ebimuggwe nga ggwe. Tufunze Nabiira naye abeere nga akola ki, nga tuwa ku sayidi ye. Sigadde nze George Ahmed Semwogerere, Ambassador Gospel Live kuva ne Kata, mbaagaliza mirembe myereere. Nabiira yafuna omukisa okufuna omwami omulungi bw'atyo. Bwentyo bwengenda okusooka okwogera nti omwami bw'aba ayogera akyayogera nti mukyala wange. Kitegeeza mwami wa mpisa nti akyayogera mukyala wange. Singa badde mwami mulala yandibadde ayogera nti maama w'abaana bange, naye olaba akyali mu kwogera nti
mukyala wange ate baba ayogera ebintu byonna ayogera ebintu byaffe kitegeeza nti ono omwami weewaawo bayinza okuba baafuna obutakkanya ye ne Nabbiira naye nsaba Nabbiira addeyo w'omwami we siraba lwaki abeera ne Canada. Actually siraba lwaki abeera ne Canada. Nze nembeera nze nga nze Nabbiira nga ettaka lye balina e Uganda omwami lye mwatulaze eryo ettaka ligendako projects nnyingi ate nga liri kumpi ne Kampala. Projects z'amaanyi siraba lwaki anoonya ki e Canada. Nze ndaba ensonga teriiwo. Nabbiira alina okuddayo akwatagane n'omwami we olw'ensonga omwami ye alabika akyayagala mukyala we olw'ensonga akyamuwa ekitiibwa mu njogera ye. Omuntu omu adressinga nti mukyala wange yandibadde ayogera maama w'abaana bange n'ekyo kyandibadde nga kisaana naye akyayogera mukyala wange naye ng'ate tebakyebaka wamu. Okiraba nti Nabbiira nze ensonga kwe ngenda ogiteeka Nabbiira totunuulira bintu byonna ebyabeerawo yese byaliwo byaliwo ddayo weenenye odde wansi ofukamire ng'Abaganda nga ennono z'Abaganda nga bwe zibagamba ofukamire omwami omugambe mwami nasobya olw'ensonga omwami yakoonyeeko ku kintu nti oli omwami oli omunyankolo oba profesa nti ayinza okuba yayenda ku Nabbiira. Yes abantu bonna benda ekyo si nsonga nkulu naye ate si kyekikulu nnyo. Abantu bonna benda oyinza okusanga ne Isaac abantu bayenzeeko bangi naye gwe ddayo ofukamire ogambe nti mwami wange enkomyewo taata w'abaana bange enkomyewo eri ettaka e Canada siraba lwaki okulayo. Yes mwafuna obutuuze Canada abaana kirungi mwabafunira obutuuze e Canada naye nze kyendaba nti ddayo e Uganda eri ettaka nze mbeera n'eri ettaka nemba nga ndi wano mu America. No way. Ettaka nga mwalifuna nadda ng'omwami nagenza okulaba nga entuyo z'omwami ettaka eryo yalifuna nga tanagenda ne Canada. Yalifunanga akyali nga yakakufuna ddaye e Uganda mukole projects. Sebo omukulu Farouk Sakoze tusemanye empeerezaayo nze sinzidde wano Dubai sinzidde Dubai naye nga twongera okusiima empeereza zonna ebbanga lyonna kuba tubeerako nga tugoberera ensonga naye endowooza yange puroguramu eyo egenda mu maaso ekwatagana ku mukyalo oyo Honorable Nabbiira Naggayi n'omukulu Isaac Sempala. Nze ndowooza bwe nti mukulu Faruku kansooke mala okutegeeza nti embeera bwe yatuuka kimanyiddwa nti omuntu waateeka akasente ke omutima gwe gubeera ebbanga lyonna. Okiwulira mukama wange? So bwe nfolowinga obulungi obubaka omukulu Musisi bw'atuwadde kubanga ye yaguza mukulu Isaac n'omukyalo oyo Honorable akulaga nti mu ntandikwa mukulu Isaac Sempala ye yajja n'alambula ettaka n'abakulu abalala awo baalinga babiri bakonyeeko n'alambula ettaka then n'addayo ne wayita ennaku nga 3 4 5 n'akomawo ogwokubiri n'ayongera n'alambula ng'omukyala Nabbiira Naggayi taliiko. Kati ku gwokusatu akomawo okusasula n'ajja ne Nabbiira Naggayi. Mukulu Faruku awo nkubuuliza ekibuuzo nti kati mukyala Nabbiira Naggayi ne bw'abanga ye yali awo omwami akasente yali asasula biki by'atamanyi by'atalambulangako. Olaba kisoboka senga omukyalo oyo ye yali yagula ettaka oba kale nga yaliko mu mbeera yonna ey'okubeera nti asapootinga omwami we
tewaliwo mbeera yonna mukazi bw'ayinza kukwata ssente n'azikuwa nga nekyogenda okugula takimanyi takirambulangako. Ekyo kikulagirawo nti omukulu Isaac Ssempala ono yamuleeta buleesi ku kintu ky'atamanyi ng'amuleese muwerekerako, wabula olw'omukwano omungi bambi omwami gwe yalina eri omukyalo oyo Honorable, kyovula nti ne ku ndagaano yamuteekangako. Ongo alindiikiriza naye teyeerabira. Nabiira tayimu yeerabika kati eri overdue, atuuse okutuuka ku nkomerero ye. Ebintu byokka byakoze mwami Ssempala tebigwana, tebimujaamu, tebimugwana. Taata w'abaana, bakazi bakola ebintu byabwe eby'ekiyaawe, n'ayendako ebbali naye n'asigala ng'akuumye reputation y'amaka. Naye ye yayitawo ne yeejavaana mu mbeera zonna. Kati live alone ebyo kati ate ayagadde nnyo assets okusinga ebirala byonna, naye ne yeerabira wa omusajja ono ye yamujja. Obusiraamu bwatukubiriza nnyo okubeera nti tusaasiriganwa mu bufumbo. Waliwo climax embeera weetuuka ne mubbanga mufyuminze nga temukyasobola kukwatagana, naye omu ku mmwe buli wabeerawo okusaasiriraganoga naye gundi wange namufuna tuli bwe tuti neeraba gye tutuuse, n'ofunamu okukkakkana okwo mu mutima kuwonya bingi. Mukulu Ssempala ebbanga lyonna lye mulabidde, nze nfunyeeko omukisa nti namulabako mu mbeera z'emirimu mu kibuga, naye era namwekanga nnyo ku sikafu eyaliwo egundi ebuziga ku maka, yali mu ssaati eya checked we yabuukira geeti. Naye kati tayimu eno ebadde esiriikirizaamu embeera, nazzeemu mulaba ku programs zino z'otadde ku gundi ku YouTube. Omulaba ne gundi afunyemuko embeera ekyukamukko, nfaanana siga nti alabika bubi naye nga naye n'asigala nga ebintu abivugira ku peesi ey'obukkakkamu, ekiraga nti buli kimu ekintu ensonga y'eri genuine. Faluuku nze ndi ku sayidi ya mwami newankubadde nga Nabiira mukyala munnange. Ekintu kino omuntu yenna bwe kitatuukangako yayinza okuvaayo essaawa y'olwaleero n'agamba nti mwami Ssempala kyayogera si kituufu oba tanyigirizibwa. Naye bw'oba ng'oli mukyala oba ng'oli mwami nga wali oyiseeko mu mbeera eno, embeera eno eri sayidi zonna. Naye Faluku kye nnyinza okugamba nti mu nsi muno tubeera n'abantu ne tubasisinkana, n'osisinkana omuntu nga yeenoonyeza bibye. Mu nsi muno tusisinkana abantu n'obeera n'omuntu emyaka 10, emyaka 20, naye nga mu bulamu bwe takwagalangako. Ebintu ebyo bikolebwa nnyo abantu nga mu bulamu bwe takwetaagangako, takwagalangako, naye nga wooli awo. Kati ekyo ekintu bw'okinnyonnyola abantu kizibu nnyo okukitegeera, naye ekyo ekintu kibeera wakati. Kaŋŋambe Katonda, kubanga Katonda yeesigaliza obuyinza bungi nnyo, yamanya ekintu ekyo. Osobola okubeera n'omuntu emyaka 20 n'omuzaalamu n'abaana 10, naye nga mu bulamu bwe takwagala, takwetaagangako. Kati abo abantu bwe batyo be bakola ebintu saawa zino Nabiira byali mu kukola mukulu Ssempala. Kubanga omuntu atakwagalangako mu bulamu bwe katanga obeera naye akukola kyonna kyawulira kyayagala. Ate ne bw'oli mukolera ebirungi 105 tagenda kubiraba. Kino kyenkugamba Faluuku sikyogera nti oba nkyogera nti nooba ki, naye kyendi mu kwogerako kiri kunze mwennyini kyantuukako, ate nga nze ndi mukyala ne kintuukako ku mbeera yaffe gye tukoleramu eno obusente bwaffe mu ggwanga lino. Oli nandaga nti nno byalina okukola nga muga nti bikole, alina bikola na mannya ge.
okiwulira era nze bwe nzize engoberera ebintu bino ne ngamba bannaayo newankubadde omuntu obeera omulinamu abaana nti nno baana bana ekyokubeeramu n'omuntu abaana tekitegeeza kugamba nti nno ye ayina kumalibwako mirembe gye kubanga nabadde nagenze n'enfolowinga n'omukyalo ono n'endaba vidiyo gye yataddeyo ng'atugamba mbu nno ebyobusika by'abaana ebyobusika by'abaana tetugaana naye muzeeyisa empala sawa z'olwaleero ali ku byobusika bya taata we tali ku byabusika si buli muntu nti najja kubeerawo ku byobusika abantu bangi nnyo babeerawo nga tebawangaalidde ku bintu bya busika nga balina okukola ebyabwe okiwulira ye kaakati ebintu by'oli mu kulwanaganira nti nno bintu by'abaana bya busika lwaki gwe olowooza nti ono eyakola ebyobusika ebyo ye talina byeyagaliramu alina okubutabyeyagaliramu mu bulamu ate bw'aliba ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno nabyo bifuuke by'abaana nkakasa nti omukyalo oyo n'oba omutunuulidde bw'oti yali mwavu babadde obwavu famire nga abantu bakulidde mu bwavu yebeera enneeyisa y'abakyala bafaanana bwe batyo newaba musajja nga abadde mwavu asobola okutulugunya omukyala olw'okuba nti kasaafunamu kasente alowooza nti ensi eba ekomaawo bwe nzira kusooka okwogera ku baana abaana okuleka nga nabo baazaalibwa nga obwongo bwabwe nga bunafumu naye omwana nga ategeera bw'oba nga obadde ne kitaawo emyaka over 10 years ng'obadde ne taatawo naye nga maama wo gy'ali mulamu era alina ssente omuwulira nga honorable mulamba naye nga yabasuulawo ali mu kweyagala sisuubira nti maama wo ayinza kumala gava eri n'akukkiriza nti taata wa mwayagala kututta taata wa mwayagala kunzisa naawe omwana n'okkiriza ng'oli mukulu toli muto kubanga ebitubaddewo bingi nnyo bireetedde abasajja bangi nnyo okukyawa abaana baabwe okukyawa famire zaabwe lwaki lwabakyala abafaanagana bwe batyo ng'obwongo bwawe bunafu n'addira wikinensi ye entegeera ye n'amaliriza n'agipika mu baana kati bwesanga n'abaana nga tebategeera kati kyenyinza okugamba nti n'abo abaana okuleka nga tebategeera kyenyinza era okugamba nti era bayinza oba tebategeera naye nga banga bategeera maama n'agamba simanyi taata ayagala kunzita ate n'akuwa green card ojje nga gw'osaba ebiwandiiko n'abikuwa n'obireeta gwe ng'omwana n'otakyebuuza kitegeeza nti obaako ekikyamu naye katumusabire gye kyenyinza omugamba aggyewo olukwanokwano newankubadde yakola ensobi gy'atasobola kugolola essaawa zino nga bwe bamugamba tuleeta mukyala Canada n'amala n'akikola kati akkiriza okutaasa obulamu bamanye nti tewali mukwano yadde eddakiika n'emu era omukyalo oyo mulabe we ddala ekyo akikkirize amuvinge on yeewala omukyalo oyo naye nga takkiriza kumala gafiirwa maali ye wakati bw'otunda maama asobola okugenda n'asula mu maka g'abaana maama kyoyo eyo famire oyinza okugamba nti erimu akoobu